ekiwandiiko kyaffe ekitongole IRCU byeyogera ku bulumbaganyi mu nkola ey'ekitujju ku bulamu bw'abantu n'ebintu ebaddewo ensangi zino. Kyebaba giyita Islam kigambo salaamu kiva mu mirembe. Islam kwevera nti oli wa mirembe. Tukolagane ne poliisi bulungi, ensonga eno nayo tugiwangule. Mukama abagumye tusigale nga tuli batuuze bavunaanyizibwa ate batya Katonda era bamwesiga. That dialogue is the most effective way of engaging in our divergent beliefs, opinions, and aspirations. We call upon our brothers and sisters to embrace the spirit of dialogue for the sake of peace, tranquility, and national unity. Ensonga ya dialogue tetulina ffe gwe tugisibako nti gundi yateeka okwogera ne gundi. Niffe tugati buli muntu omwe chance ayogere waakiri ekiri ku mutima kiveeko obulumi obwo buveewo. Ebimu ku ebyo tulowooza tosanga bano baba kuba egundi bomu bali disgruntled oba nga tulowooza nti singa tufunawo enjogerezeganya eyo wayinza maybe okubaawo enjawulo. Abagamba nti yabasiraamu ne mukama waabwe mwamulaba ono ali mubega w'ebutayimbo agamba alwanira busiraamu naye ng'abantu abali mu jeeri ddala basiraamu beereere. Has explained that Islam as a religion emanates from peace. To be a Muslim, it means to be peaceful to yourself and to all others. Therefore, Islam represents peace.